nga tufundikira omwaka guno. City Sites Limited mu kusobozesa okutuuka ku kirooto kyo ekwanjulira omuzigo Ntayi Plus. Mu muzigo Ntayi Plus buli kakadde k'osevinga okufuna ettaka kakuwa amagoba ga mitwalo 24 gye mitwalo 2 buli mwezi. Ate gwe akyasigalidde mu nteekateeka yaffe ey'okusiga ensimbi emanyiddwa nga FBI kakuume nga kayonjo, omukisa gukyaliwo anti buli mugabo gw'obukadde 2 gukuwa amagoba ga mitwalo 4 mu myezi 6 n'omukisa ogw'okwewangulira ekyapa ky'ettaka. Ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba bwe tugenda okukuba akalulu munnamukisa yewangulira ekyapa ky'ettaka ate gw'ayagala okumulako omwaka ne poloti. City Sites Limited ekusaliddeko ku bukadde 2.5 zokka. Jangu weefunire poloti. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 4 oba noti 7 9 ne noti 7 noti 7 nga mukyala we mwennyini Regina ng'ali mu kumuyimbira obuyimba obusoomoozi. Oluvannyuma lw'okufuna amawulire yasitukiddemu bunnambiro omusango gw'amadda gugguddwawo. Regina kati mukwate suspect ali wano mu kaduukulu kaffe, ate omubiri gw'omugenzi baagututte Kasana mochare okwongera gwekebejja. Omwami Charles naye kwe kumubuuza obuyimba bwaki. Alina abaana 3 naye ng'omusajja agamba alina omwana omu omulenzi. Bunjo kubanga omuntu bemba mukyawaganye muviire ogende naye ate okubanga abadde baafuna obuttakaanya ate n'aleeta muganzi we mu maka gennyini nga n'omusajja akolaki waali era ekikolo ekyo tukivumira. Badde accident nga butabankomako bebeera nti obusungu bungi kitegeeza nti ayinza okuba yabadde yakyetegekera dda kubanga si gwe mulundi ogwadde kusooza. Avudde emabega nga ayina obuzibu bw'omukyalo omu nga tebakwatagana buki bulungi era abadde agezaako nnyo tutuukirira ng'abatuuze abantu b'emikwano gye tebannange nina ekizibu ky'omukazi naye omukazi anemeredde naye ng'ate mukyala wange mulinamu abaana bameka 3 naye atuuse okunnemerera era omukyala yanyiigamuko ebiseera ebyasooka n'atemaatemu omwami. Mukyala Regina abadde alina muganzi we ye gw'ayita bba. Oluvannyuma lw'okumuleeta awaka waabwe Mr. Charles n'amusiŋŋaanawo n'amugamba nti ono azze kukola ki wano. Olutalo we lwatandikidde naye eky'omukisa omulungi bantegeezezza nti oyo nga omuganzi yasobodde okudduka naye ate Mr. Charles n'aba nga yatuusiddwako ebisago nga mukazi we amumawo